ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akufaako. Kyenva nkugamba nti ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akumatira. Ddamu essuubi ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akumatira. Gw'alina endwadde ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akumatira. Gwe alina ebizibu ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akumatira. Ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akumatira. Ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala nnyo era akumatira. Gwali eyo ojja kuwangula kasita Yesu ali. Oyo akwagala era akumatira. Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako ku makya gano amalungi. Neebaza Katonda olw'olunaku luno olulungi olwaleero, lunaku lwa Sande, lunaku lwa kusinza Mukama, lwa kumutendereza, kumugulumiza. Gwalina ebisoomooza, alina ebikuluma, alina embeera gy'oyitamu, ali eyo ng'olina kyesisobola nakunnyonnyola, naye nga naawe olaba mbutuufu weetaaga Katonda. Mazima ogenda kuwangula. Katonda waali ali naawe okukuyamba. Ye Katonda w'abalina omubiri bonna, tasobola kukuleka. Ye Katonda wange, ye Katonda wo, ye Katonda w'abeeru, ye Katonda w'abaddugavu. Ayagala bwagazi gwe okyuse obwongo bwo, omutima gwo, ebirowoozo byo, otunuulire ye, yagenda okukuyamba. Ye musawo oyo akuba empiso gy'otalaba, naye buli ekibadde kikuluma, oba kikuluma mu mwoyo oba kikuluma mu mubiri, ekyo ekibadde kikugoberera nga kyakufuukira ekizibu, kirukwata nga kyakkwata. Ku makya ga leero nkuzaamu essuubi. Katonda gwe tusinza omulamu, Katonda eyayamba Yabeezi, eyali Yabeezi nga nawe wowulira erinnya nti Yabeezi. Yabeezi yazaalibwa lwa buyinike nga ne famire ye temwagala. Maama we n'amuzaala nga yali tamwagala, n'agamba omwana ono nze nali saagala kuzaala mwana, bano be nali nasooka okuzaala bammala, naye engeri gy'azze nga saagadda ajje, n'amutuuma erinnya Yabeezi, miinizi buyinike. Naawe njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo famire tekwagala, kika kyo tekikwagala, w'oli tebakwagala, oluusi nga ne ku mulimu gwe wali olina baakugobayo lwakuba tebakwagala. Baakozesa opportunity ey'eno embeera eriwo ne bagamba leero kaafulume wano agende tadda. Kati gwe nkuzaamu amaanyi nti ogenda kuwangula, kubanga Yesu waali akwagala nnyo. Ono Yesu gwe njogera tasosola. Tasosola mu mawanga, tasosola mu bampi, tasosola mu bawanvu, tasosola kika. Tabuuza nti ate gwe wasoma biki, simanya njagala baki. Ono naawe atanaba kumutegeera agenda kukolera oluvannyuma olyoka omutwale, omanye nti ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi. Ali eyo ng'owuliriza morning breakfast gyekusanga, gulumiza Katonda ku lw'ekirabo eky'obulamu, yongera omusinza, yongera omukowoola, omugamba akusemberere naawe nga bw'omusemberera. Yoyo ataleka bantu be mu kaseera akazibu. This is morning breakfast ey'amakya ga leero evudde mu kitabo kyaffe ekya Pawulo ekya eky'Abaluumi. Pawulo mutume
ayogera okuyita mu kigambo kino ng'atuwa message eziva eri Mukama Katonda. Kati kino ekitabo ky'Abaluumi abalina eyo oluzungu bagita Romans chapter 1 verse 8 egambye bweti nti okusooka neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, nange kantwala omukisa guno okusooka leero neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna abawuliriza morning breakfast gye basanga yonna ku bugazi bw'ensi eno, ali eyo omukyala n'omwami nga gwe morning breakfast ekusanga eyo, oba oli ku dining yo ku makya kano wenywera ka morning breakfast ak'omubiri, njogera ku yange gye ekusanga awo ey'omwoyo. Nkwebaza naawe, neebaza Katonda wange ku lulwo ku bwa Kristo okubanga morning breakfast ekusangako eyo, nokkiriza nogidownloadinga nogamba kampulirize ku mmere ey'omwoyo, oba ekusanga wazuukuse dda, oba oli ku mulimu, oba oli awo oli mu dining yo, wonna wooli, oba oli mu kutambula, oli mu motoka oteekamu earpiece mu matu, neebaza Katonda wange ku lulwo gwali eyawuliriza morning breakfast, kubanga kaakano Mukama agenda kuyita mu nze okunkozesa nga bwe yayita mu Pawulo omutume, nange mbeeko ebigambo bye nkugamba ku makya ga leero, sina leero lwokka, n'enkya ne luli na luli, kubanga Mukama ampadde ekisa ngenda kuweereza paka lasiti. Wulira ekigambo kya leero. Pawulo amaze okwebaza, wulira, kubanga okukkiriza kwammwe kubuulirwa mu nsi zonna. Naawe kyeva nkusabira ku makya ga leero, okukkiriza kwo kukujje ku levo gy'oliko, okuteeke ku levo endala, otandike okubuulirwako mu nsi zonna nti omukyalo oyo, omwami oyo yatwala okukkiriza, yali mu mbeera bweti, n'ava mu mbeera bweti, n'amala kati ali mu mbeera bweti, nga tokyeyogerera ku mbeerayo naye nga be bagyogerako, ate nga bagyogerako bulungi, nti omukyala n'omwami oyo babagobaganyanga mu muzigo, ne bava ku guno ne bagenda ku guli, ne balya akawunga ne batandika n'ogamba gavumenti tuwe kawunga. Abo boolaba baali bubi. Njogera n'abakyala n'abaami abali eyo nga waliwo embeera eri eyo egyoyitamu enzibu ennyo, nga n'abantu bagyogerako nga bweri embi, naye nzikiriza Katonda gwe nsinza omulamu, ono Katonda eyayamba Pawulo before nga ye Sawulo, eyamugjayo n'amukyusa n'atandika omuweereza. Kati yuno atuleetedde enjiri, ebiro ebyo yali agitwala mu Baluumi, n'agamba nti kaakano okusooka neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kubuulirwa mu nsi zonna. Abaluumi okukkiriza kwabwe kwatuuka okubanga kubuulirwa mu nsi zonna, naye naawe awuliriza morning breakfast yonna gyekusanga ku bugazi bw'ensi eno, kuno kwe kusaba kwange otwale okukkiriza kutandika okwogerwako mu nsi yonna, kutandika okwogerwako yonna eyo gyo wali oyitira, gye baakulabiranga ng'otutte okukkiriza nga bagamba oba ono omukazi yabaaki, oba ono omusajja yabaaki. Naye nga bw'otwala okukkiriza, ebiro bigenda kutuuka bakwogereko bagambe mu butuufu. Kati bakwogerako mu ngeri eri negatively, naye nkusaba otwale okukkiriza ng'Abaluumi bano baboogerako mu kukkiriza mu nsi yonna, naawe oyogerweko mu nsi nti oyo gw'olaba yali mwavu mponga byoya, ne yeesiba ku Katonda, ne yeesiba ku Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ne yeesiba ku Yesu. Kaakati yoyo omugagga gwe tulina, yoyo biliyoniya, ng'oyogerwako mu nsi yonna, ng'oyogerwako otya, gw'oyina amakampuni amanene, gw'oyina enju ezisuzibwako abantu, gwe baali bagobaganyanga naawe osuzibwa busuzibwa, ng'oyogerwako oyina kampuni ez'enjawulo, nga naawe bakuweera obujulizi nga Pawulo bwe yaweera obujulizi Abaluumi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ku makya ga leero eyo gy'oli nkusabira, ate neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo, gwali eyo ng'oyina embeera gy'oyitamu, okukkiriza kwo njagala otwale okukkiriza okuva ku levo gy'oliko
bwe njogera ku level gy'oliko okkirize nti Katonda gwe wakkiriza oba Katonda gwe mpeereza Yesu Kristo agenda kukolera ekyenjawulo ove ku level gy'oliko abantu batandika okwogera ku kukkiriza kwo. Teri kyogenda kutuukako nga totutte kukkiriza. N'agenda okubba kankibaleetere wano morning breakfast weewaawo nga si kirungi era saagala obbe. Agenda okubba atwala okukkiriza naga for matter what kati nina oyo okumubba oba kufiirayo nfiireyo. Nabba ebiddirira nze simanya. Naye njagala otwala okukkiriza okuva ku level njogera kukkiriza okuli positive saagala otwale kukkiriza kuli kwebadde nkwerako ekizampa ey'okubba. Naye okukkiriza eyo embeera gy'oyitamu kyoyagala okutuukako kyoyagala okukola kyoyagala obeere ng'oli successful nga bakwogerako mu nsi muno twala butwazi kukkiriza bagenda kukwogerako nga bakuweera obujulizi nti oyo twamulaba oyo omukazi yatambuzanga paani wano oyo omukazi yatambuzanga bigere oyo omukazi n'abaana be babagobaganya ku muzigo nga tebalina na kye balyanga n'abaana tebasoma. Watwala okukkiriza n'osenga Yesu n'okkiriza Katonda gwe tusinza omulamu kati yakuviirayo oli nantameggwa nga bakwogerako mu nsi eno ey'abalamu. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga sisobola kusukkawo wano wuliriza ngamba nti hayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano gogere gaddemu omulundi omulala gaddemu ogwokusatu. Amannya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu ebitabo ebyokusiraana ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala Mukama akunywereze otwale okukkiriza. Nkugambye okukkiriza kuli mu Kristo Yesu. Bw'omala okutwala ono ye kukkiriza buli kyoyagala okikolere ono bajja kuweera obujulizi bajja kwogerako mu mawanga bajja kwogerako mu kika mu ngeri ey'obujulizi. This is morning breakfast. Mukama abampeere nnyo omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.